abantu bangi abakogga mbakogga mulimu ne Muhammad Nsereko akogga gwawo Muhammad Nsereko ekyamutuuseeko Muhammad Nsereko teyamunominatingiddwa oba kaali kateeketeeke Muhammad Nsereko yomu by the ku those otogera ku politics wa Uganda ono wa new generation Muhammad Nsereko musajja mugezi mu ekitiibwa wamanya high supreme leader mu ekitiibwa mugezi atenga politics amutegeera Nsereko yaja nawangula akalu ka 2011 awo kadi ya NRM at the storm and the height nga NRM tujiko ye Kampala yawangula ekifo kyo wa MP nakuliko zaake sigiri zaake yayina gundi yayina basi sigiri zaake 2016 yaja independent ne 2021 kati bali ku NRM nakawangula omuntu oyo mwamuko ku kitiibwa awo mu Kampala nawangula 16 nawangula 2021 je bisanja bimeka bisatu takomyewo wano nafuna ambitions Lukwago ugundi Nsereko kye namwagalako tiyakkiriza kubeera handbag y'abannabi abufuzi nga Lukwago handbag y'abeesigi kyekigamba yogedde kinyo I don't know the best expression I could get but Lukwago twali tulowooza Lukwago weyajja kufucha MP 26 Kampala Central kwagundi ya musikira Nsereko yasikira Lukwago kwagumaze kuba road mayor Lukwago yalina okutuka kaseera biringa yetengerera nga ye ayimirire naye yabeera nnyo dissolved mu KB nekitekawo void ey'amaanyi Kyagulanyi yasangawo enaakola ki Kyagulanyi yatulako kaseera nga ye handbag ya muntu yajja buzi n'agamba nze nawanika omukono nze wendi mundaba nzijje yamugamba jangu ekiremeza Lukwago tine mu kaseera kano nga ani Besigye ali mu komera PFF kisobodde kuleeta leader kisobodde kuleeta tewansere kuba nenzize because ebera political suicide support yona gyali badali naye ya Buganda ya bavubuka ya nteri kuye kati eri ku Kyagulanyi ninga yamusooka mu kintu Elias Lukwago kitegera kufuna mukisa mulala wona kwata mukulu wa Bobby Wine Bobby Wine buli wanaleka ku ballot paper Lukwago you cannot come with that ballot paper no sigala mu kifo kyekimwe kya road mayor tokula tokka wansi oli awo you're stagnant otuke naye bakugambe ndinenga nawe oluddewo kawa ate mwagala Museveni akola ki avewo naye aluddewo kali facing the same problem backlash ya inacha political inacha okugaga Elias Lukwago yagaga agaze mu kifo ekyo ayino sesetuka kati wowera credit kasajja ka Muhammad Nsereko ko kasesetuse ne kagamba bannange kati zingenda wali waggulu wa munampo batemumpe nze mpanisa omukono mundabe Museveni yawanika omukono mu kyana mugumu mu kaluke kinana UPM Uganda Patriotic Movement naguwanika bwati najja ku ballot paper nafuna 4% mutolo 17 gy'abawagizi mu kaseera ako era je jamusobozesa ogenda mu nsiko abantu bangi bo balowooza mu ddagaali yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion
and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Shalom 256 is happening wetugamba kasitole kigambo it is happening olukusha je bikwate simu onzo kunsumwa ngakalo kwata obuntu bwagunji papa gunji ani mafia los. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kasitole kigambo it is happening olukusha Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba we subscribing akade kaseko benga ofuna notification yezo bambi antu wangamba Shalom Musa afunye kade akade kaseka akali wagulu wako obenga ofuna each and every upload. Every time that we upload you're informed. I'm Shalom Hadad Kawes wanako Eros Tamblanzika mbanye Frank Antambi bwe wakunanga tuge yamona wali mpola mpola mauli agenda maso mugwanga mu kitundu kyo jo sinzira josula obala Tamblanzika ntambula bananga Andrew Gajesto basangibwa ku Ivory shop number G19 batunda amasimu laptops amasimu amalungi MacBooks ebita abagala amasimu agamalayo smartwatches iPhone 17 yatuse mu kizimba abagala okanika amasimu Batman mu office wokolera enamba annual yesezi 0702 37 12 93 1074 65 85 95 ya namba Andrew Gadgets atunda amasimu amalungi yesimu ya Face ID smart awulira gendayo bagikoleko sirinze ka ne Frank Ntambi wine balukeza katwadda ku nkofiira buli lwakuna nyambala nkofiira olutalo olwera bakutwalamu nda bakutwale yo webaka ofuna emirembe negoloza empologoma esobola okutya enkoko gwe empologoma tata otunulira abakuvuma oli ali mu kiyumba afuna emitwalo 8 toys mulemi okuuta like you look at the profile of someone who wants to attack you kuba ndaba kuli no sasira ge mazima ate bandi bubi bandi bubi naye manyira koze bamvuma bimwa biki atali atabimanyira wakoza onaka video ke interview wakola wali ne zanero ngonyonyola ku bintu tushali mukapuli yamba uye wafunyiza enako ebiri webasi wafunye otulo wakinedda kuyeba kuvuma solo okwebaka kati ebigambo bitta NTV ina program namba anchitegeza buli woli kola ekintu ne olabanga waliwo abakwatakinga mu busungu wabulanga tebatakolinga issue batakolinga personality omanya bakubya wasiwa kwinini ali mu basi ali mu babuna wonye gwe nabyo omusajja omukulu yadde wa mu motoka ali bangambye webweru yani nga analysis atunda spare ali muno atunda mipiira ati nola Frank Ntambi biki yange ngeye nagisettingamu tereta masira pass doesn't bring pass tata yeah da ereta ba Elon Musk bolaba ebyo okuzeka kwa Charlie Kaka amta Charlie Kiki but kati abo bana bajja mu feeds zammwe era mulabye oyino gamba babimpereza baba bamanyi okuntagingamu nga Shalom kime ebibyo baba kati nzabo tebaleeta ogambo cha Franka wasuzocha nakulabye ku program yo loksa tukasku live ngokutta omumuli gwebyo obufuzi ogwaye gwagana okwaka ujja kwaka abone gwebyo obufuzi ano tugenda kati by the way zino stories eziri social bino bigenda tukabiveeyo tudde ku nsonga ez'eggwanga akalulu ako kaditamininga bingi nnyo era abantu abagamba mu zisirimbi ya bufuzi mbasaasira I'm not a politician. You don't have to be a politician, but politics affects even how you breathe. Okitegeera singa bajja ne bagamba nti bagenda kufuuyira omukka oba ogugenda okubanga guba kalinga ffe mu biseera biri bwe twali nga tukyakula kene bikyamuzi nalwanisa enfuuyira ya didit okitegeera so all policies ezikolebwa zonna ziku influencinga n'engeri gyossa kati omuntu aba kiba kisassalala aba bakimbuyega okulowooza nti politics tamukwatako yetali mu byabufuzi akwatako kyova olaba nti decision ey'okukyusa obukulembeze amaanyi bagassa mu bantu okulitamininga ani alina okubanga abafuga singa tekyali ekyo oba okitegeera naye tuba tuli mu mbeera bano abafugisa ekibuli nga teri kulonda era kituuka ekiseera abantu ne beekyawa ne beeyiwa ne bekasuka ku nguudo at the end of the day amaanyi gali mu bantu regardless oba democracy oba si democracy kati abo abantu kitegeeza politics oba oyagala oba tomwagala ajja ku affectinga mu ngeri emu oba endala nakabye ng'oli ne Dr. Lois Sembogga kaba gwe twageze Nateete
ndi wa mawulire nabeera natetuba nabeera mu studio ku command center nabadde mu command center ku Kasukulai nenkolerayo bye nadde nina okukolerayo kyensuubira nabo byagasseeko efulaga yagaa tena ggwa jebbi baga fulaga terina ggwa leero tuli naawe Frank Ntambi so obuuze kuba tulaba abali ku Shalom 256 mbalamusizaako nnyo ne mbabuuzaako mugamba mutya omaze obabuuza olwo kiwedde tolina fiira nnyo ku bantu n'olina abantu efulaga eno olabika olina abantu b'ofiirako gireeto wano bookye ejjinja liiryo mwatudde omusajja mu depression nga gw'omu ku nsonga nze yamutute mu depression abaatutte alien mu depression abantu fena tuli aletadde ejjinja awo wabaye yagiguddemu jjo abantu tuli mu depression yona we have things that depress us mwenga abantu fenna si yekka yagirimu kati buliwo abalina depression y'ensi yaffe ekyuka ddi we have been depressed for over 40 years abagibaddewo abamu tugirinako emyaka nga 3 nga we are depressed obukulembeze bukyaganya okukyuka oba buganya okukyuka kitegeeza embeera webeera nga mbi obukulembeze bubi bujja tu depressinga paka otunaawulira obubi so depression is part of life so for him if he has just been depressed welcome to the club olunaku lwajjo alien skin yakoze kibangaaki buli agala ovuma alien skin ebyo naye biveeko ajja wa Shalom buli agala omwogerako leka abasiru guno omulimu gw'amawulire teri muntu yagukuyigiriza Shalom okitegeera oli n'ajejemba n'asesema n'otunuulira bali bateekawo platform yakukakanya musajja koleeyo emuwaana fenga yetumukakanya gwe nga omuwaana gwe you do the parallel one gotofa kuba kadi olaba nze nga wabadde ngamba nti waliwo abakuvumi sibamanyi na bamanya sibafanako wakimba mbafaako abanvuma nze nfa kuba kwagala kuba positivity kati nyinza omala obudde bwange ngende mu world y'abantu abatanjagala mbere okitegeera I cannot that is the world you're not that my ogenda kubeerawo abakwagala mu nsi wagenda bbaawo abatakwagala ekyo tukikkirize it is the reality of life whether you like it or not kati gwe onomala obudde bungi ku batakwagala nobamalirako obudde ogenda kwereega ebikya byabwerere because tebagenda kukwagala ketonyeka gwake and they have their reasons naawe ng'omuntu kennyini nawe olina bw'oyagala ne bw'otayagala go ge mazima kati oli wagamba nti oyo Shalom n'aleeta oli n'akikakkanya ono ogusooka newe ginaba mirundi 10 ajja Mustafa tewali oleeta pesti noleeta ani yagala okukakkanya lwaki babiraba ekirungi babiraba ate ffe twagala lwaki babiraba because nze manyi kalinza for example nina bemanya batanjagala nga swada okutuningayo because I know tebakwagala tobalaba yes I know that then when I watch them kitegeeza ngasseeko relevance yaabwe babeerewo omusajja yakoze live ng'agamba ekimala screen ya black nga abantu asinga kye bayise dda ekiraamo eddabe lye balya Ssaabasajja ng'omusajja ali mu nnaku alien yakaaba agamba lwa baagala okumutta baamuteze essasi nga liriko n'ennamba n'agisoma 811 nga baagala muteesa bali musanko bamuseeko ogw'obutujju ogw'obuyeekera yagambye senga mba nfudde kye bantuusangako mukikubyangamu emirundi nga musobodde byabadde alamira mumanyi abannwanyisa abatanjagala nga gwe the juggernaut the encyclopedia Wayne Frank Ntambi Balukeza omutunuulizi w'ensonga who is not even biased at any time I say as it is yes ensonga za alien skin nagwe bata alien skin mu Luganda tuzitandikeko oziraba otya obuzibu bwavaawa what went wrong from people's favorite to people's most hated. I think he's not most hated, he's favorite to those he appeals to and he's hated to others abayina ensonga zaabwe waliwo enziramu nti munsi ogenda ba n'abatakwagala n'abakwagala that is the reality of life which alien skin has to know anyo kimanya esaawa zino Bobi Wine ali mu kubanga avuganya mai Museveni aina a section of people abakeera ku machanga omulimu gwabwe basasulwa nosasulwa bakolejo abamu ku bonga alien skin okubanga kakanya Robert Kyagulanyi center mu Bobi Wine oba kitegeera Ntambi tugende no that is the reality
That is the fucking reality. There are a section who he alleges must prove. Yes, the proof you're seeing. Toza gamba alisikini bamusasula. Yes. And many others. Artists. Artists. No, logic is here. Mami Museveni avuganya nani? Bobi Wine. Yes. In terms of mobilization, a mobilizing the team ye, edi campaigning oli eyagale ye. Siwe chiri. Sicho olaba. That is politics kyenkugamba. Ekyo nyawe sikyakwekereza. Bali bayimbi babayise bayimbe ku NRM. Ada sigamente musango nkubulira a tactic and a strategy. Ana zagamba ate ali ne bamuteka balwanise Bobi Wine. Awuliriza mpola tugende mpola. In mobilization, you mobilize a team. Yes. A team of mobilizers. Noba wo mulimu nti omulimu gwamwe guguno. Abagenda okuyimba bayimbe. Abasobola okuteekawo ebivumo muvume. Abasobola yes. Wali batasula bavume. Banira bona nyumizo ono yakoowa. Ngabaga kutwaka lokero of mecha. Twaka lokero of mecha. Tobalaba. Okakanye stwa. Tobalaba. Oli mu nsimpi. Nyabo babetu mabyabwe. Oli mu nsimpi. Bagala just trending. Bobi Wine yafuka mulimu. Abamba 20 center. Mulimu Bobi Wine aliko mulimu wagula bye muganda wange. Nga gwasengokera n'ovuma Bobi. Bamuvumira ne banja n'atwalayo invoice. Tinvumidde emyezi 3 tebanansasula. Era obalaba ogiyita ngo nabasasula nga befula bataninga guns against ababatuma. Era sente wezivayo nga baddayo. Where have you been, my brother? What are you? Kekana mushale yagamba jenyo gwebe oli mu binnyonnyo muri bantu babinnyonnyo. Nga sente zidireyi. Yes. So, aho wentandikidde nti Bobi Wine olaba ye. Naye oli mukambwe. Ojja kendeza mu maaso eyo. Okay. Oli mukambwe otandise oli mukambwe entambi ojja kendeza. Tuna kuteka mu emotions na feelings. I'm not emotional. You are. I'm not emotional. Wewe ulidde. Not emotions is zino. Nga toli ku facts. Okay. But I'm bringing facts. I'm just being assertive and authoritative of something I know. Okay. The point I was trying to build. Ntolaba Kyagulanyi ye wali akimanyi. Tunabatanjagala. There is a section of those. Abatanjagala. And in one of his tweets in 2020, Bobby he said, yawandika tweet ya line emu ngagamba Katonda ayagala amuyambeko ku mikwano gye because he can deal with his enemies. God help me with my friends because I can deal with my enemies. It was a strong one. And you have to use it also. Katonda akuyambe ku mikwano gyo bantambi. Because the enemies we can deal with them. You can deal with them. You know nti olutanjagala no so manyi engeri y'okukola ki. But then otya nnyo ntambi mukwano gwo. Ti Mukama nnyambe entambi alime naye kunvaamu. Oba ntambi alime kunkola kintu kunstabinga behind my back. Ajja kunnuma nnyo ekyo. That is the philosophy of life. God atuyambe Katonda atuyambe ku mikwano gyaffe. Because we know and we can deal with our enemies. So that is life, that you have to have enemies. You have to have, oinoba n'emikwano n'abalabi. Never sympathizers. Who are not your friends, not your enemy. Bambi. Kanywe namu. Lero lunono uli atanya kubira. Bane bantama, Shalom bantama bano. Jonna bagobye. Nange nabafuna. Jonna bagobye nga bankubira essimu so ne recording. Bane musoka mundeke munkole show bami soko ndeke mu. Bane tuli mukola, tuli ku kamera. Namulemera ko kuva jjo lwonna. Abakwagala bakusha mu 256. Ne TV zatuukaawo. Santama. Jo bankubidde amasimu nga ndina bukanaga bankubira amasimu ag'okumu. Bankubidde saa 11. Tukolereyo ka video. Kati gwe oyogera ku alieni. Bw'otabagambe. Look at these fools. Ne bankubira njogere ku station. Embaga. It is 5 p.m. Onkubidde. Tukolereyo ka video kasindika. Bale aba TV na serious note. Aba TV abawuli yangu bagala kola content wa Shalom. Waga aja Shalom. Jangu ku YouTube ya Shalom. Bayoko bayo. Koyagala. Naye muleka tukwasa tuwakumukubira amasimu. Wewe waje ka video okatuwereze mukwanyu nze kyagala abantu bakakungoberera. I've built my channel wetuli ama tuddeyo TV za Uganda sikaza TVMN TV. What went wrong? Ama muganda from grace to grass. From grace to grass. Yes. Not yet grass. We are there. Not yet grass. Sebo abasajja bali b'amaanyi kyekyo anti wengendo by the sheno kale Shalom olaba era oba gokyeraliikirira abantu mbu bagenda kunvuma kati nze entambi nagenda okujja mu kintu kino nga nina philosophy ey'amazina g'enkima togeetabaamu wogeetabiramu wooti olaba kuvuma lwandowooza ngeri positive
nze kasita abasajja bakomerera Yesu nga yakamala okubulira One Love ku street namukomerera ku musalaba noba nabira maaso nentegeera nti mwana Adani ono olina munabira nawe maaso noga okolaka Pilato yakola ati nanabe engalo okitegeera so oba batuvuma oba tebatuvuma ebigambo tebijja kutta bigambo tebitta kampo ekisinzo gikola obubi by the way nokutusa olunaku olwaleero bali mu bintu bya acting and there is reality which have not accepted bo bali mu acting there is reality social media kasati olina timu eyabavuma abali mu comment section nabakola bu video ne bavuma Ntambi namukolera video ne bavuma Shalom ne yamukolera video ne batisa tugenda now omusajja essaawa zino ali mu maziga because are facing the sad reality. It is called frustrational reality. Kyali mukubanga facing anti avudde mu kiri because mubimu ku byayogedde yayogedde ku nwana y'endongo yali alowooza otherwise nti balwana bati kuba yatuse n'agamba nti nali ndowooza mu mirimu gye nanoonya because nze ndi muntu ali jolly musanyufu character ye yes it is nange najimwagalako someone omusanyusa najja mu ndongo gye choosing because alowooza it is purely entertainment kusanyusa but the reality in ndongo it is like any other business. It is a business where people go up to the extreme of even sacrificing, of even shedding blood to be where they are, to be stars, to be famous, to have hit songs. In the dark world. That dark world exists because you've been hosting a lot of people talking about the dark world, of what people did to them, probably. Now that is the music business. It isn't business as usual. Now alien mu bigambo byayogedde n'agamba nti ye yali amanyi bya kusaaga mu busaazi vibe. Byaki? Bya vibe. Kumba abasajja bali wano baluddewo bamanyi okugema bamanyi okufuuyira bamanyi okufuuyira ebiyenje nga balina dduumu waabwe nga bitabuse. That is the sad reality. N'ayogera n'agamba nti ne mu NRM bayita wenze muwulirirako ennaku kana akaseera kaalimu muwulirirako ennaku but we've been prophesizing this day and then they've been calling us names when we made our prophecies. When he said that we yatudde nti nali mu NRM wano ku Lwokubiri ntera bangi abanyize abali mu NRM nga n'abamu ku bo balina obubundu n'abamu ku bo balina ki yagambye mu NRM wali ataba NRM abanyize abayitirivu mbe manyi balina sanyuka mbu atwegasseeko kitegeeza ki that there is deep politics eri mu NRM eyo. Lwaki? I believe alien skin aina influence. Nti era otogera ku bayimbi betuyinza okugamba nti no, they are the leaders of this new generation. He might be the captain of that team. Generation ini mpya ezze mu 2020 kwambuka. In terms of fan base and buildings eweri. Not really is that the problem is going to face eri. Chiagambe lwaki bamunyigira nga bayinde mundu. Influence ebaddewo weeri eya omuntu avudde mu ghetto attracting abavubuka azimbi online team ye y'amaanyi ey'abavumi okitegeera. Naawe wajje no mu NRM waliwo abantu bonna abaliyo tebaliyo ndo because bagala Mwami Museveni ng'omuntu mu NRM. That is the fact. Baliyo because waliyo ebyo ebiriibwako. The tangibles. Waliyo ebiriibwako. The sugar in there. Ate mu biriibwako buli manyi n'engeri gy'abala ekiriibwako. Naddala wano mu mobilization. Oli alina abantu bye yategese bagenda okuliirako. Okitegeera. Then there is this someone also naye nga waliwo abamuleeta. Because mu NRM bagamba waliyo campuses za mirundi ng'ebiri. Waliwo ezaagala alien as a mobilizer ayinza okubalwanirako eno kye nagambye. N'ebimu ku biri ebizibu yasooka okufuna. Mulimu bangi abanene abali bamuvuddemu babawo n'abalala bamusigalako. Abamusigalako argument gye bagamba gye bawa nti omusajja kisobola muva mu ssaawa zino
ali mutukubira Bobby Wine. That is the argument they were throwing. Kitegeza neri jali nayo si birungi. Nga ogamba nti bannange eno ku street banjiganya kanzulukeke kukiwa kanne ogomenfu n'otulo. Ne wakaji alowooza nti waka si waka. Ate waliyo ebizibu bingi nnyo, waliyo plots nyingi nnyo embi. And that is the reality, that is the fact. Tinyambuno olutalo lwalimu olw'abamayanja. The information we got was because he was considered on a tugenda mu campaign. Alien. Yes, as an artist. Higher. Then this came. That is the information we got. Ochitegera. Nti ate kati olutalo lwagenzeemu eri munda lubi. Omanyi kubeera nga obuse mu kalaayi n'ogwa mu kyoto mu muliro. Kyaliko. So akyogerako oba okitegeera. N'ayogera n'agamba nti waliwo bu videos bwe mulaba nga waliwo abakuba abafans be. Bakuba abafana skin. Nga sinnabulaba. Agenda ulize gundi ye. Nze ndi ku audio ye. Je ndi mu kudissectinga yonna ebigambo byayogedde. Nti waliwo group ekuba abawagizi be. Neta koma kuba ne basindikira ne musindikira bu video nti ono tumumaze. Mu bigambo bye oyayogedde. Naye ate yeewuunyo kuba nti police bote bataddeko maaso egatadde ku ye olwa incident y'ono top dancer. Ate ya top dancer sibya wolokoso video weziri ng'omwana ayogera. Ate kyenkugamba I'm dissecting his words and what they mean. Oba kitegeera. Kiba kitegeeza wano. The videos zino nga bakuba. Omanyi beating. Kyalina kunyo tumunomalize nti something normal. Era ntambi tubale twogerako nga batugamba kimu mulinde bugatto bwamu. Tujja bakuba. Engato zijja. Like we glorify beating as something normal, not until someone loses a life. Nti ebibi yes biba bibi n'ebimu bisiŋŋana. Bamuweereza video z'abaana abakubwa okitegeera and which has been normalized ne camp ye badde ekola the same. Ekuba. Ka video tukamanyi fenna kali ku Skype nga chicken akubwa. Ensite kalina. Akapesti akasembiyeyo kaleke kawala katwajukiza akapesti komanda mudogo ngakuba pesti. Yes. Aho nako bajja keegana kati akwa video ensi yakitwala nti kiri nomo because pesti abadda jonkera ki omusajja. Teri yagamba nti pesti mukujjonkera tumutwale tumuguleko defamation tumutwale mu mateeka. Ngatambiwe bamukola tambi teri yamukubako bamutwala mu mbuga z'amateeka ne gamukolako. But the audience eri mukuwolereza eri mugamba nti bantambi babi bajjonkera omusajja. No one suggested that. Then when they beat pest engumi eyo they glorified addangamu mumukuye katono. That is the fan base of his. Evuma abantu. Oba kitegeera. So you're glorifying beating people that it is normal. And then we are having a case of someone who was beaten and died and was buried yesterday. Now murder case kintu kiralamu. Tuve mu byaki tuve mu byokusaaga. Kavujo akalabi bakampeereza okuva embaala abaziise. Yes. Baguze nnyondo sengali yenye agenda embaali. Bingi nange babimpeereza. Now that is there is a thin line between okubeera violent mu bigambo mukuba and then when there is a tag ekiri mukutagibwako iwe madara. Obutuufu bwakyo obutali butuufu bwakyo sinze entabya asalawo it will be the prosecution mukunoonyereza kwayo okusinziira ku evidence gyeri mukugathering essaawa zino. Nze nganza omuntu I cannot call you so not until prosecution will do its work if it sees because wakyaliwo ne ekiyinza otufrustrating abamu nga tebapasyo wenze natakwatwako because of yengendo okunyonyola mu maaso. Kyogamba ali enyanza otamukwata kano ka video akafulumya aka top dancer bayinza obutamukwata kati olwa the season je tulimu ebyobufuzi essaawa zino. The challenge is you've seen it. The challenge is omusango teguvunda. Oba kitegeera ejimu jivunda ali ejavunda emisango tegivunda nanti domanya the price they are paying that it is still haunting. Omuntu tafa tefiira omuntu okuona abona oba omuntu okufuna justice
sometimes niyo tabagenda omutugenda mu prison wali walo chaito okululuma atogenda kuddamu kufuna mirembe obulamu bonna nga buli chokwatako kifa nenga because you killed someone oba your blood the blood of that someone yafa ekyakuli mu mikono gyo tujesangulanga okitegeera you understand definitely blood. So nagamba nti olw'ensonga ezo zonna ayinza okubulamu abulagendeba okubeera safe agalagenda kufuna asylum alien yagambye ayinza okubulamuko tali safe alien bwagamba wenzirako mu politics whatever alien skin is facing ye byagamba bya facing the challenge I'm having that is not innocent. The innocence I'm trying to say is not a saint. Yes. That's a better word I would say. Yes. It's not a simutokirivu. Galange we siri mutokirivu naye nga wotali mutokirivu. Oba kitegeera. But today ku Newton's law of motion. Eyokusatu. Yes, the third Newton's law. Yes, equals to an equal or opposite reaction. Nti ebintu byabadde nga gyakola bye bireetedde essaawa zino akatukaalimu. Nga ebintu ebibadde birungi amazima ga Katonda mu ggulu. Because mutulinde mu campaign. Yes. Mu video we. Nga n'abakubiddwa gye bali. Mutulinde ate mu campaign. Incident y'ensambe ey'okulumba abasawo. Otujjukira bulungi nnyo. Simanyi abantu bano abatulaba oba bayinamuko ku mitima egisaasira. Bote babiraba ebyo. Bagamba Ntambi abakola ki? Ajjonkera omusajja. Ebyo Christmas tabiraba. Ntambi mubi, Ntambi ajjonkera, Ntambi addeyo mu kkomera, Ntambi tugenda kukola kino, Ntambi. Ebyo tebabiraba. But no one would say by the musajja affe kuno yasobezza. Tebabirabira ko ddala. Papa takola ki? Tasobya. That is now the biggest challenge alien jasinze okubanga afeesinga. Bamutomeza. Esinze kuva nnyo ku bawagizi be. Teri muntu atakola nsobi mu nsi eno. Obuzibu bwava ku nduulu. Oba kitegeera. Teri muntu atakola nsobi mu nsi eno. Ngenda kuddayo ku kyammadda wali mu maaso. Sijja kireka. Nga nyaga ku madda. Ogambye ayagala kubyanza. Abeere safe. Agala kubikusika. Now the challenge of okusikamu kyagala essaawa zino. The man chobola nagambye mu kutandika nti I'm feeling for him. Muwulirirako ennaku ey'amaanyi kyalimu when we are reading between the lines. Nkusigidde ekifaananyi ewaka gye yaligambye nti kangenda mu NRM yo banjagala. Because bantu bannya bakola ebikolobereero ne baddukira eri. Kyokka n'eri asanzeyo ate abaana baayo. Ate kati eri wabi nnyo nnyo. Ate goli step child. Tulina abantu bano abatusibyeko akanyaaga. Naye ng'ekibawunya kiri kimu nti eri waka bagala ne beebaka ne babawa ne piro ne bakola ki? Ba NRM. Abantu era tugaaga tulinda kale. Tulinda Museveni agende okitegeera. Beebase otulo. Bali mirembe. Kati ate ono agenda okuddayo eri asaba piro yeebake bagimumma. Tojja kwebakirawa. Genda mu ddiiro. Ne mu ddiiro tebamwagalamu. Bamusinyiza mu ffumbiro. Vaayo. Vaanya mu luggya. Genda. Waliwo abaana baawe. Bakambwe abaana b'ewaka. Be yasanga mu luggya. Bamanya kweyagala bonna jjajjaffe y'omu tubahabulwa. You adapted for us, we are born from here. Amma mwana si muzaale wa waka. Mwobolereze. Mwana mwebolereze. Mujja na nnyina. Mujja bizibu. Mwana mujja bizibu. Mujja bizibu bamusenza luti. Now kwe kukugamba nti ayagala akole ki? Ayagala kubomba. Ayagala agende somewhere abulemu. Now challenge weebeera. Anti essaawa zino the situation yalimu is between someone being ng'oli somewhere between a rock and a hard place. Ogendeko luddawo awo wonna bakaluba. Woocha. Kati bamutaddeko emmundu bati. Kibayita being held at ransom. How? Singa ogenda. Tujjaza okusa fayiro zino. Ate nga musaasidde nga ali mu bulumi musajja wattu. Bwe bulumi kati bwalimu. Ngali mu pain. Wogamba nti nompo mulemu mbere safe mbe kuba n'abaana b'ewaka abadde bambolerera. Ate kati ono omunene ono alina kyakwagalako ky'otaagala kumuwa ssaawa zino. Jjajja akwadde obuddamu ewaka. Kyenkugamba nti jjajja abadde ayinanga enkola. Jjajja. Jjajja mwami. Kankome ku jjajja. Jjajja mwami. Ulira jjajja omukazi ku kyalo. Nga mukulukulu myaka 6. Ng'akwanya evubuka ku kyalo. Erina embavu. We mugenda ku mukolo bataddeyo bambaga muli mu kuzina mazina kawungeezi. Agala zina nayo muki? Mataala.
alagensi nafunye eki ekyana ekijujulu mwana nga muto yenga tanumya ye jjajjaawo ku kyalo kata ogamba oti amusijja kuzina mazina ate nga yakufandinga jjajja munyiivu ndi mu kaseera kano bamwetaaga kyekikye nabadde the point I was trying to build the influence yes agirina nanikyasobola okubalwanirako okakanya bano abaswago gulooza lwaki we yayita wali ekavule ku kitebe military yali emwerekera nakola effujo gye yakolera wa kubanga alina nnamwandu omukadde ku kyalo gwapepeya naye kati mu kaseera kano nga jjajja ayagala sapoti y'evvubuka kawuula nga teri mugamba sijja kuzina mazina jjajja ndeka nja kuswala nti abaana bo abazzukulu bo ku lujja balima ku nkijjanya kitegeeza tasobola kudduka akyaliwo waddukira nga bagamba tewali buzibu tugende mu kitawuluzi waliwo ensonga zino kyekyo kyenkugambye wali nti wakyaliwo possibility omulekamu eya Onyango omwogezi wa police Patrick Onyango yayogedde ebigambo nti nno tugenda mugulako omusango gwa madda tuli mu kunoonyereza tugenda bakwata yabyogedde okuddayo wiiki egy'okubuuzako Onyango ng'atandise kuba nga ananaagira as you can see as you know yesimu yakoze eki yavuze naye obuzibu obuli ku madda case kye nakugambye whether bakuyunze whether ki naye nga it is a murder case nze mbadde mukomera naye nga mbuuza kuba nanga bamwe kyabasinga bamu they don't have even a case naye nga they are there bwe buzibu nti if you have a file nga weeri whether ntuufu oba si ntuufu bagikozesa against you okutera ku gun point okubakolera kyebaagala kati ke kabi kasinga okuba nako essaawa zino wakati wano mu reality y'okuba nga asajja mu frustrating nze mu ndongo bakamiliyoni bayogeddeko ate waliwo n'agenda okumukaka omukwano omukaddewo ku kyalo kubakaka mukwano twogera metaphorically oba okitegeera kati bwe buzibu bwasinga stress egenda okusinga okuba nga emukuba nze muli nkimanyi mu mutwe gwange mu mutima gwange my heart of hearts ntitagala NRM alien skin kyenkugamba tayagala nga bangi abali abatakola ki nga tebagala alien skin yavayo was it this yange etandika nga bimutami nagamba n'abagoba nawo bonna bali atso kujaba NRM nagamba no sagala omuntu noki muntu n'omu so mu mutima gwayinza okuba nga tayagala bambi yagala nga wagambye wali mukutandika yaba mu mirimu gyonna yaba mirimu gye yali munajja mu ndongo kuba happy kuhavinga vibe ye kwira abantu be muziki kwerira bya lunaku lugenda awali ndo olujja bwatyo kale saba sinayingidde mu kintu ekiri much deeper than what he thought it would look like. The biggest problem he did emutusiza wano ekyo kye nagambye nti there is a difference between acting because alien skin whatever the pattern of how he does his things it seems like someone ali mu acting sibya ddala ne wano we bakute best vibes bamulabye mwana mukukuba agira bwatyo kasa kamera ebiranga ekwata that is his character but then there are others abaddala byayogeddeko mbunno waliwo abakwata wali yakwata bat nakuba omuntu okuba ku boda nga muwagizi ne bamusindikira video wali abana baba bonga siba kamera babikolwa bo abali mu kukola ebyaddala yenga musajja watu ye ali mu kya kamera vibe waliwo aka trendinze nkanze mu mbyanzizaamu yeru byanza kati waliwo abaddala be bakamiliyoni bayogerako Mayanja family nti yegundi we yalumba Paraso yalumba nansururu wakanga ne kamera ziraba nti ye yali byaddala kati yete yakisuubirako obulamu bwe era yali shock yamanyi yamala weeks nga 3 ate naba kuddangulu we agende eyiga nga byayogeddeko ebyamayinja n'amalendala weeks nga 3 kugamba bali mu kumwawe keninga nti kintu kye wayingiramu byaddala si byakuzanya and in his character yes muntu bambi njira we muteramu ko ku mukono yes kali ekyo kyagala kulaga nsi kyali like in his character that is not okay that is not his personality that is just the character he puts on balibo it is the personality byebyabo bakola kati ke kabinu alien skin kakola ki kalimu nayogerako wano ekintuukako kyonna fan togunsaliranga mutekangawo embeera mba musobodde
eya justice abalabe bange mubamanyi era mubalaba n'agamba sitalina criminal record mu career ye. Now the problem here is ebintu by'amateeka criminology. Shalom singa obeera wano nga gwe principal waffe nze ne JB naye nze ne JB nga tukola effujjo tukuba abantu mu linnya lyo abamu tubaleeterana wano n'olaba nga ebitwale bibadde nga bihappening baleeta abaana nga bapesti abateekaawo tumulaba nga naye ali mu action ebyo nabona nabikola byaki bya bumenyi bw'amateeka. Yejjusa olunaku lwe baleeta pesti ewuwe alwejjusa kyemmanyi teyamanya nti bijja bbawo ebito kizukusizza ebintu bingi ekyokuleeta pesti kufanga nti ye ng'omuntu ali emiskini nange nsobola omuterawo omukono tasirobinga nkona punch kuba muntu kumulumya yanye pesti yamukuba ye ali enti akuba ku pesti nsobola omuterawo omukono awo nti ye bambi takuba asobola okubeera nga alina omutima omusaasizi naye olw'ensonga nti yeekuŋŋaanyizaako abaana abakuba batasobola kufuga olumu obaga kati komanda mudogo yakubira kipesti weewuunya awo naye womukwate mga kakomanda sooka odde ewammwe naye mu kisenyi omwejjeko. Now the problem criminology wano nga bagira pattern bantu bangi nnyo kale saawa zino omanye ebya mob world ba mobsters abali mu Italy abali mu America olowooza ku ground bagendayo naye singa gundi ejja FBI nebeeranga ejjangeeruka era babakwata bonna bawa punishments zezimu. Ngenda kuwa example y'omusajja amanyiddwa nga musajja amanyiddwa nga Adidja Palmer. Adidja? Adidja ya A not H. Adidja Palmer. Mutera kumuyita Vibes Cartel. Musiramu? Ya Adidja Palmer? Adidja ya A-D ya Adidja? Adidja Palmer. Mpulidde kipya? Si musiramu. Liri Hadija lya bakyala lya kisiramu. Ono Adidja Palmer. Teri mu gunna. Teri mu gunna. Yes, Adidja Palmer. Bungereza yaba colonizing so ba Protestants ba Catholic. Adidja Palmer gwe manyi nga Vibes Cartel yalina chaliwe Clive Lizard Williams. Era nga wola bino gangs ze tulina biki bate kati bo bali byali bya ddala ate nnyo ba ku bino fe tuli mu kusaaga mu obusaazi nga balina amamundu. Nga bakola emirimu gyabwe emirala egiridde ate ono Clive William n'abuze emmundu bbiri bagenda zikomyawo nga teziwera ono emmundu bbiri zikoze ekizibuzi bamubuuza gye zaagenze na biki byonna byonna atamu bakuba omwana w'abantu bamukuba bamusuula mu ki pipa ya acid he was dissolved mu pipa ya acid wanje nga Vibes alaba at his watch ng'alaba bw'ati nga bakomanda mudogo be bakabadiya bali mu kikola Clive Williams namusuula mu pipa ya acid papa Vibes Cartel. That was bad. And then he was apprehended alongside abo bonna omwali Storm Campbell, Kahira Jones ne Andre St John. Paka myaka 11 avudde wano Georges ne bamusiba mitono. Bamusiba na mitono. Olw'ensonga oludda olwawabira prosecution batuuka ekisana Uganda. Ne public pressure yali wabweru. Nenga there was an incriminating text. Yali ku simu ya Adidja Palmer BlackBerry nga odaringa. And then olaba case za alien skin ezisingira ebintu bina video evidence. Weziri. Kanyo kyagamba musina musanga. Everything ebisinga video webiri. Abakubwa kabaloka video akasembyeyo ka video kifananyi. Akavideo ko omusajja omukulu amtadde ku ntandalo na kutomugo all those are otufuna a serious prosecution team ngeri serious about pressing charges against alien skin jibira mingi. Is it because he's semi-literate that he doesn't understand those things? Not so. Abantu bangi nnyo ku nsi kuno abakoze ebyannaggwano ebirungi ennyo nga ne kusumu tebaali nnyayo. Is it excitement? Does he want to prove the world that he's a star or he's a bad guy? What could be the problem behind all his doings? What's the reason? Reason
fame okutomera nga togyetegekedde. The man in that audio said he came nga anonya just millions 8 as capital. Yafe tubuuza bwe yatuna lwate yagenda. N'atagenda. Lwate yagenda. Bwe buzibu singa yagenda tebyali tuseewo. Be true to yourself. Naha. Kyebatugamba. Kati kyekugamba the point was nti yatomera fame. Tezonoonya kintu kitono nnyo nnyo ne bare minimum nga kyonoonya. Ozo betinze agala emitwalo 2 n'okuba 5. N'okuba 5. Oba obukadde 5. Ojja weegerezebwa nabona abantu abawangudde abatakudde jjada ne bawangula. Oba loto ebyo. Balina kaasa eyo. Sente balina kye bazikolamu. Zifa. Teriyo successful story ya someone atakudde jjada n'awangula gundi ezo. Teriyo. Because sente zina kujja ngeri eri organic ngoga M+1 because tunojja ogatta n'omanya nti wenfuna zino nzikozesa kino nzikozesa kiri. Kati n'ebintu bya fame the dark side of it nduwe jange kutomedde omulundu gumu baba nti ntambi nga wendi wano mu bwantambi bwange ekyo kintomera nemberanga mmanyiddwe Kenya Tanzania Rwanda luddawa nyinza obutafugika kubanga nze kiroto kyange kyali kya kuba ka Uganda kano oba Kampala kati wekijjanga ate kisukkiridde nyinza obutakisobola kikontaininga can be overwhelmed n'enkola ebisobi nnyingi nnyo bwe buzibu bwa fame kasitejje eyinza okujja omulundi gumu ng'ayamaanyi laba Justin Bieber essaawa zino obulamu bwalimu zakosika saasira abalaba akaga nnyo nga kisoma who's your crush Justin Bieber kaboneebone oba kitegeera akosika saasira bangi nnyo Whitney agenda okufa drugs Michael Jackson agenda okufa drugs nga mpitirivu nnyo alina bingi alina lot of pressure empitirivu nga pressure yaki stardom gyalina agenda gimaintaininga atya etandise okukkirira alina cases ezaabo abaana abato byakwatanga mu bitundu by'ekyama it touched kids in the wrong places tukizibira alina album ye yakola gye bali bayita The Invincible eflopinze his last album The Invincible eflopinze omusajja natandika okubeeranga obulamu that pressure okwata omwana mu bitundu by'ekyama they do even much worse the stars buli star wenalina gwomanyi nafe abawana abali e Uganda kugamba stardom comes with the price you have to pay to maintain about they become maniacs of all sorts obokitegeera so omusajja yeye mbeera naawe gyakola ki gyalimu nagamba industry enkadde eri against industry empya ng'ali mu kuba aganaga ye mukadde aganaga ne Chameleone n'abalala that is the reality buli muntu mu bulamu bw'ensi zisalo mu nkubulira ensi eri highly competitive very nze toyinza kunsala nga nkaba amaziga ne ngamba bane bali tebatwagala abakadde mba nkisuubira nti mbaga mubalinye ku nfeete they have to fight baddeko nabo ku top so olina okubeera nga ekintu ky'ogenzeemu okimanyi bajja kulwana weeganza otya weegayidinza otya obutagwa mu traps zaabwe kuba wawiini how do you guard yourself kuba ekiwalanya aganaga nali bamutandiseeko the problem gyegambye nti abawagizi baabo abantu babeera highly emotional tebakozesanga ku brain cells zaabwe ku mulundi n'ogumu wadde ekyo kinene era zo ogenda osanga mu bitundu byabwe nga zisinga okuba nga ziri unused nga namu babukozesa kitono ababukozesa because they never tackle the issue aganaga's argument was ng'etegeerekeka nti bannanga omwana afudde nanga badde dansa wange why didn't you do this and this and this and this and then nibadda twakulabirawo kasajja gwe wali ononya amasanyalaze wali okola ki tudde ku abaana buli muntu ayogera no one is tackling the issue bantu balina magezi ago bagalina bagalina tebagakozesa era malamu nnyo nze ndawo omusajja omukulu ng'akola ebyekisiru ng'ayogera ng'alina abaana bagamwanyiriza wakanye ng'omulaba ayogera ebyekisiru nogakalaba embweno oba okitegeera very stupid people now briefly nga tumaliriza ebintu by'omusajja oyo wano nomazeewo nzije nga wanomazeewo sinnavaawo sinnakubawo eyimbala ya bibu sokolange Shalom werete service ensonga yali yenyewe tugiguse now
tulina bannaffe aba Biva Organic and Natural Health Products abagamba nti emmere eddagala abasangibwa n'oluddawa Mengo opposite Masengere webale nnyo bw'oba overi ku ngaabi ya Kabaka webale nnyo kyagira bati mukoko gwajja kati bakuyonye batali mu kuzimbawo olengera kalina Africa ekigambo Biva Organic obulungi bwa Biva ajjanjaba endwadde zonna naye nga jjanjabisa butonde wake up call ku baami abakyala family planning abakolako n'ensonga zammwe ez'omu kisenge mu abantu ababulijja abalina endwadde nga allergies abakolola abakuba emyasi ssenyiga atagenda abaziira asthma atagenda kusiibwa mu nnyindo mwe banina migejjo bagishwife abakyala abali embuto muwandawanda temulina maanyi boosters weziri langa problems bandudde kusigala ne shisha eddagala weeriri balina pressure amasavu mu musaayi calories yes watalina mabeere wabula ate nga muyonsa wabula mabeere matono boosters nazo weeziri abagala ogejja oba okukogga omulwadde ng'oludde ku ddagala nga roni oludde ku ddagala wafuna bwammwe genda ku Biva abaana n'abalwaza abaana abato omwana akulwalirira n'enoga kikino mutwale ku Biva bana bagenda mu UNEB mutwali immune booster webale nnyo kuba ku namba 07027545 020752602427 muno watch yo ku mutimbagano gwaffe tukyaliyo nnyo emitwalo just gibeera esatu omwezi n'obeera nga weerabira films z'aba VJs ba Uganda bonna ba VJs nga VJ Junior, VJ Emmy, Giovanni, Tom, Shao Kahn, Jingo, Ice Pick, Kevo Kevin, Chris Sweet, VJ HD, Danny D, Sammy, Ivo, VJ Ismake, VJ Little T, VJ Mox, VJ Moba, VJ Eddie, VJ Cam, VJ Lance, VJ Case, VJ Uliyo Kabak, VJ Aaron Cubs n'abalala bayitibwa Pauleta ba Ashimba Martin K ba Uncle Tinga wemba kugambye VJ Mox omtafta yes webali nnyo now kuzimu ku latest ze tulina ka movie bakayita Last Rampage kali mu VJ Junior Rampage no buba busungu gendo berengwa okalaba Tempest ko obutundu buli tano aka VJ Junior akapya aka Witchboard it was a nice movie yes kati ne Tempest je kali nnyo mu VJ Junior kaseri kalungi ka political drama mugende muberenga mukalaba Triple X where state of the union butere vinywera mu VJ Junior awamu n'awalala muno watch gisange ku masimu gonna Google Play Store mabayina Android abayina iOS mugende ku App Store abayina TVs Android TVs downloading application yaffe n'abayina omukutu abayina browsers mugende ku www.munowatch.com 30k per month nga we mutulaba we mutwota embera neberanga etambulya ddala bulungi nnyo nnyini ddala twetaga data mungi nnyo connect with us niwabeera omutono asembayo so omusajja n'ayogera ku waliwo abagamba nti yejjeko ekigurupu yejjeko ekigurupu ekyo kyekimuleetera obuzibu n'agamba kyalo mwagala nzijewo kigurupu kyange bakabadiya mujjoke munsange nga sirina nkuuma basobola okukuuma nga tebakola fujjo kubanga kyolaba nti I wanted to dissect buli kimu buli muyimbi gwomanyi wano mu Uganda ayimba music owokakalukana hustling in music hustle music just like Romani hustle in music aina ganga loni pakumbwa naawe temayiro nyimba aina ganga pose gang of thieves ngamba buli muyimba ayimba music owokakalukana nga si calling nenga hustling mu music baba very insecure baba very insecure I agree with you kati baba bekumirako abaana abo naye ate waliwo abayimbi abalala nga building legacy nga abaana bamunoonya okubeera okumpi naye tikingisa abeera ali eyo musajja wattu Mustafa ngazze nga bapesti wewuyo Mustafa ngazze nti muzeyinze wendi kwegamba nga they attract the society will protect what they love definitely kamiliyoni aveewese gukungalyo yekka ekyenda nnyo nga bali babiri natukanga ku Torino Bao agenda kutuka nga bana baliwo nga 8 bonna ibo kati waliwo abayimbi abo nga bo they attract abaana influence yawe nga yamanyi Bad Bobby Wine nga akyali eri nga batudani what nga bazedda muzeyi kiki ani aluleta kama kyenda baku Shalom tero kimulabako nti buli Shalom wabeera ate munna
oba oli awo nga JB abe Sempira Sky namugoba Sky agamba kyomuweza so ebi group kizibu okubyewala goge mazima nasobye asoba ne group bye provided tebikola fujjo nyanchi kugamba Can't we tackle that issue fenga twagala fujjo fujjo wawewe twakati wano ndabawo wejje Ibula Kabadia Kamanda Mudogo kale sawa zino bano police ebanoonya si ntambi yabanoonya police ova ku muntu nga bo bagaba banoonya ntambi na Shalom bakuba bonga tenga police nega mana mutubanoonya ani abera ku bunkenge ali enyayizo batatidde naati bana abaala bano ebagaseeko bano bati babatidde naye abera atidde kubanga singa bana abana bakwatibwa in fact the choyinza okulaba maaso awo in terms of fire nga wetambula bajja kukwata bano ndoli ne sono basono mugayo katumulekemu nosoka nabakwatira abana nga basatu bana how do you live with it ngabali mukomera because they are protecting you or whatever they were doing it to appease you bana bato sibato engamba omuntu ye nga ye abutagera kudamu ku livinga kyekimu okitegeera so buli muyimbi ng'olye omukuba yimbi by the wasinga eggali mu Uganda bamuyita Mudra buge mazima kyokka mukakkamu toliwulirako Mudra nti nali musaga y'ebyo bintu naye nga alina eggaali okujjako eri saga era the way he handled you could see wagiraba oba okitegeera naye akasajja weekaali n'okasanga awo kaba na mukeeka gwako Mudula alina ggayi gwatambula naye wa Black ani JB yambangako bwati nengozo gachuma kyekimbonzeeko omusajja alina bakaka musajja atumudura bana mukeeka gwe kusinza Allah mukakamu nenga alina eggaali Mahdi Aban nagira kulombera lwa tata wa Vijay Junior alina eggaali nenga mukakamu ali wati tekubangako muntu yenna anko ntambi tukoze tutya munanga kati nawe akayimba akapi nga mukakamu kyekiri kyegamba kyekiri gundi kyayogedde yabadde Apostle Nalebo omugezigezi mbema ndi shikalisa mletsoboka taswa badde shikalisa nawe ndeka Apostle Nalebo bamukyaze omukoti nze lera Apostle Nalebo mukoti nzeeko Nalebo yabadde ku Galaxy n'agamba there is a difference between okuba oweggume okuba owekibuli n'okuba n'empisa embi there are different things okuba wempisa embi n'owekibuli nga wa example between Alien Skin, Bobby Wine and Chameleon naga Bobby Wine ne Chameleon bali ba kibuli oba nakati ba kibuli lo ya fit balina be bakola naye publicly Bobby Wine wakusanga omukulu ntambi Bobby Wine omanyi ngeri jayogera Bobby Wine bukaka munyo mukaka munebigambo tebivaayo kasajja katono nta hane kati ntambi iziyangamba bakumaze mwaka babake bakutuleko komera mpola nga mu kugamba is human nali yeni ngatuvudde ku byaki ulira katono kasoke malayo Chameleon wakusa alina bwa wansi ogamba otantambi balaba binyumira bitu ya binyumira okitegeera nenga ntambi kigo nze ndi nobody Chameleon #1 East African champion jasola n'okunninya ku mutwe ng'ayogera but he doesn't do that okitegeera nenga wakibuli kakati atono jasola tusaba Katikkiro lwakitambuuza nabajja wano ono wemakindi akamanyiro n'empisa embi akamanyiro n'okulengeza abantu otyo that is the okulengeza agala kyega ekirimbu akayagala yenga yagala kulaga abantu mu bulamu anzo bamulala nenga yagala kulaga public character yazimba mbuze ndi mubi Anirule nenga ate ba Anirule abaddala be bali ababiri Bobby Kamiri bo baddala wano mu Uganda wano tedi muntu asinga bubi baddest omacho baddest illest sickest nga Bobby ne Chameleon teri naye tebakikulimba mu bulamu bwensi ababiri tewali ali basinga yet humble as a dove yet kati bo ababiri the problem alien wo musasirira be bantu ngosobola okufuna obuzibu nga bebakutuusiza nako nenga tebali nawo olw'emirandira gyabwe gye balina Chameleon asobola okubeera nga ali Australia Sydney ebizibu ne bikujjira nga talina mu ggwanga ogera kimu kyayakoti kati no ba gangsters abaddala
tujja tuuka waawo abaddala era nze bwe balumba Bobi Wine abaana balumba Bobi Wine abaana ku kitebe ogwasooka ne bafuuyira ne bagamba tukomawo oyo tomusobola Bobi Wine tiyanyega kigambo ne kitanyega addeeyo ndowooza ali ewa kanaga leero bino olabaddeko n'otunuulira abantu n'osaasira busaasizi Bobi atunuulira abaana bafangwe n'abasaasira asaasira n'aleka ebinene byawanga Kamiliyoni wano Justin ayogedde kulimba ne yamuvuma ne bamulengeza ne bamuteeka mu video ne bakola ki Kamiliyoni yali essegu kwawo n'atunula naye Kamiliyoni yagamba naye gye bikula kuno anyway gende maaso abo ababiri kati the problem is China government balina influence mu society y'amaanyi yakula bazimbye abantu baabwe nga yene wakusonyiwa Scorpion Shaba tasobola Kamili asobola kusonyiwa naye Scorpion Shaba omugoberezi disciple kati abantu obagendanga kompola oba oli nabo mu lutalo obagendanga kompola kati bwe buzibu musajja waffe bwa faces dinaba batabalaba ne bana nabo tabamanyi ayinza bakalenga abamanyi nenga there is no way you are going to do what to like nga tugenze musango era kyoyinza okukola the bare minimum gamba abantu bonti abanwana mu bamanyi you're trying to blackmail bano emotionally if anything happens to me mwambera mchikoze mchikubise namu beba chikubisa mbonga batudde bali aba batamanyi beba chikubisa mbonga batudde the worst you can do is kuvuma kutisatisa bantambi batalina kibalina bunze musobola okuntisa n'okunkola kimusobola okunkola ne kati bali bwe mugamba wamba mba identifying that it is the Mayanja family muga katonda muguru there is nothing you're going to do Ganaza basokola Mayanja family na wafamwe bazo oli yakabaje bozoka baka eri Mayanja family jireke baga senga anything happens to me banange bomukubisamu ebintu mukubisamu bonga batudde Mayanja family nga batudde balinzi bano akubisamu emirundi esatu abaganda bagamba nti akusinga akubya gwokutte bajja bakuba bajja baswanyula eri family jireke twako ya buchafu kati Kamiliyoni ye Museveni dictator w'endongo ya Uganda Kamili agifugira emyaka 2 mwejo miri kwezi mwetano kanaka ye dictator era gwalwana oli nyama yanja family enyo nya nupu bana bajja kunyega naye abaana ba nupu ate bo abana ba nupu kyogambye Bobi tajja kunyega Bobi ajja kuleka Bobi talina budde bwali ajja kukiteba okole fujo ali nyakoze fujo ku Bobi Wine emirundi n'emirundi Bobi Wine olemu nga ayogere kigambo ali skin kam yakoma kuchogera mundu gumunga mwa big up eti olwimba okola bikole ule lwakoma taddanga mu muisamu kati yajja kuleka yakuleka because naye jerino toli machiye kibana kivumo mu luzungu tugamba mu busoma Bible is blasphemous okuteka alien skin mu sentence ne Bobi Wine blasphemous musango gwa naggomola tegujjansa tosobola kugatta linnya alien skin na Bobi Wine mu sentence yemu kabakalabba bwa musango gwa guti court martial langa usaponza kanange yo langa usaponza kakati byonna byoyagala okola bikolesha chokoza kibinnyo yes njagala tujja 16 songa tinga yaguseda kati ujivuddeko suda politics kati bano naye anfiirako kwate langaawo H&K Pro Cleaning Solutions abasangiwe Bunnamwaya okuyana Bunnamwaya Police Station ne mukolo na suit kanana kulwa full house cleaning sofa set cleaning carpet cleaning pavers cleaning amategula n'amabati tuta rooftop cleaning furniture cleaning in offices and hotels plus hostels n'amamotoka n'amamotoka ne motorbikes babayita ba H&K Pro Cleaning Solutions Bobi Bunnamwaya okulyana Bunnamwaya Police Station ne mukono na suit kanana kuba ku number 0706 85 text on WhatsApp 0706 85 25 24 0752 84 03 08 beba H&K Pro Cleaning Solutions
mukyali aba Manot Haven Airbnb basangibwa nalya unique architect and design, nice view, security, ample parking space, 2 bedrooms, fridge, smart screen, Wi-Fi, modified sofa set, washing machine, comfortable beds and beddings, SC n'ebirala. Mwababa ku airport, tukola airport pickup ne tukuleta direct nojja ku Manot Haven ne webaka kuba ku number 0701 55 81 33. Wano yagambidde mutafunanga ku ssanyu bukyalaka kuyimba batagala ku Manot Haven n'ava mu kuyimba n'akola ekita n'asubula spare. Omusajja yatuse n'agamba empale zayamba tezimutuuka. Nkalabye wano. Akoze. Okoga kwaliko takulaba nkulu. Mpaka kyatuuka papa. Lwandongo. Ajuliddemu omusera. Kati awo otegeera ky'olimu. Ate no wa respect abakidde mu myaka 25. Nogamba kati alien wasaka bwe namuga baba. Okikolo kya Bible. Yali agambye lubaale w'ekika namutereeza. Kale. Lubaale abanja. Ate abantu bonna buli muntu gola bagamba lubaale nze sikola sigira bwendya. Tamanya wa mulala. Aloza lubaale yekka yakola. Gwe nja kuloga gwe amanyinze byange bingayidinga. Omuntu takuteeka unaku blackmailingira mu Ddogo Shalom. Gwe nja kukola ekintu. Tomanyi ffe gye twava. Tomanyi gwe. Kugamba ekigambo eki? Lubaale omuntu afa akulemye. Ojja ku lubaale ow'amaanyi. Kakati omusajja agambye empale ezimutuuka akogaggwawo lwa buwoomi. Lwandongo. Naye nno mugambe si yekka yakogga. Abantu bangi abakogga. Mubakogga mulimu ne Muhammad Nsereko. Akoggaggwawo Muhammad Nsereko ekyamutuuseeko. Muhammad Nsereko teyamunominatingiddwa. Oba kaali kateeketeeke. Muhammad Nsereko yomu by the ku those otogera ku politics wa Uganda ono wa new generation. Muhammad Nsereko musajja mugezi mu ekitiibwa. Wamanya High Supreme Leader. Mu ekitiibwa mugezi. Atenga politics amutegeera. Nsereko yajja n'awangula akalulu ka 2011 awo kadi ya NRM. At the storm and the height nga NRM tujiko ye Kampala yawangula ekifo ky'obwa MPR. Nakuliko zaake sigiri zaake. Yalina gundi, yalina basi, sigiri zaake 2016 yaja independent ne 2021. Kati bali ku NRM n'akawangula omuntu oyo mwamuko ku kitiibwa awo mu Kampala. Nawangula 16 nawangula 2021 gye bisanja bye bimeka bisatu. Takomyewo wano nafuna ambitions. Lukwago kye ogundi Nsereko kye namwagalako tiyakkiriza kubeera handbag y'abannabyabufuzi nga Lukwago. Lukwago handbag ya Besigye. Kyekigamba yogedde kinini. I don't know the best expression I could get, but Lukwago twali tulowooza omanyi Lukwago yajja kufucha MP 26 Kampala Central. Lukwago ndi yamusikira Nsereko yasikira Lukwago. Lukwago maze kuba road mayor. Lukwago yalina okutuka kaseera abiri nga yeetengerera nga ye ayimirire naye yabeera nnyo dissolved mu KB nekiteekawo void ey'amaanyi Kyagulanyi yasangawo ye n'akola ki Kyagulanyi yatulako kaseera nga ye handbag ya muntu yajja buzi n'agamba nze n'awanika omukono nze wendi mundaba nzijje yamugamba jangu ekiremeza Lukwago tine mu kaseera kano nga ani Besigye ali mu komera PFF tesobodde kuleeta leader tesobodde kuleeta tewansere kuba nayenzize because ebera political suicide support yona gye yali badde ali naye ya Buganda ya bavubuka ya teri kuye kati eri ku Kyagulanyi naye nga yamusooka mu kintu Elias Lukwago kitegeeza kufuna mukisa mulala wonna kubata mukulu wa Bobi Wine. Bobi Wine buli bwana kan ku ballot paper Lukwago you cannot come with that ballot paper. No sigala mu kifo kyekimwe kya road mayor. Tokula tokka wansi oli awo you're stagnant. Otuke naye bakugambe dinenga nawe oluddewo kawa ate oyagala Museveni akola ki avewo naye aluddewo. Kali is facing the same problem. Backlash. A backlash ya inacha, political inacha okugaga. Elias Lukwago yagaga. Agaze mu kifo ekyo. Ayino sesetuka. Kati wowera credit kasajja ka Muhammad Nsereko
ko kasese tuse ne kagamba bannange kati zingenda wali waggulu wa munambo batemumpe nze mpanisa omukono mundabe Museveni yawanika omukono mu kinana mugumu mu kalulu k'ekinana UPM Uganda Patriotic Movement n'aguwanika bw'ati najja ku ballot paper nafuna 4% emitwalo 17 gy'abawagizi mu kaseera ako era ze gyamusobozesa ogenda mu nsiko nga ambition eri waggulu ayagala bukulembeze wadde basamogere baali b'amaanyi n'obote yajja n'avuganya kati ye kimulemeredde Elias Lukwago ali awo era bali mwezi agenda bali mwezi agamujja bali mwezo anajja Lukwago kwanga abantu mwe mwenyenyine mwebuuza Shalom nti Lukwago kiche takuwadde tukwadde obudde bonna so we are facing the same issues in Kampala. Yes, we are still facing the same issues and you're there at the helm. Wachitova okontu wako kukuchi kumulala. So awe madembi ulingira nsere konti na ulidde bubi nga ta nominating idwa kale. Kubanga yes ntiyali sobode kubeera maybe banga atwala n'entebe banga singani kyagulanya obuwagizi. Naye abaddawa niso omukono. Musajja yampa interview nga nyakatandika era akyogere wange mbajja kuba president yali yamugwakubiri. Is ambitious. Nzega nya abantu abali ambitious mbulamu. Totuula wamu. Tolina kubeera wamu kubwama. Toli lubwama, tobwama kafukamu. Era we bamumye ekyabadde kigenderera era ndowooza musajja wattu kubanga yabituukiriza emikono yagituukiriza. Okitegeera. Oba tebayagadde comedy mukulonda kuno kubanga but then Lukwago, I mean, Nsereko is not to sort of take a character ya a clown, political clown. Pastor MV, Baba Kuyenga, bali nyakumeza. Nekati Gundi is a polished politician who would have appeared on the ballot. Okitegeera. Nze okuba nga sikanya na ebira politically ne ideas nga sizikanya nazo. Yagese nga tagirwa ajja kuwagira Bobby. Yagenda kuwagira Bobby Wine agenda. Politics bwati era nsaba bannankyuka bali mekubeera emotional. Politics so emotions. Politics is about allying, making alliances. Chovola bantu Bobby Wine yali forging alliance ne UPC yake na. So that yamuyamba ko muki mu north. Etojikira meeting gye balimu. Nenga muntu yali gambye nedda UPC yo batuyisa mu jenkaga. Politics tabera kwebyo. Ali Kenya alliance ziwangule Kenya. You have to be a pragmatic leader. Ne Bobby akyogedde kataka kuno kulonda kuno. Mugenda kulonda busobozi. Bobby Wine mu statements za yogedde n'agamba kuno taga kwena kwa bibina. Badeji jawo ntambi. Kino Bobby kyayogedde abadde ategeeza kyage saagala mulonde bibina. Nga kyategeeza nti banna Uganda oyinza okubeera nga tuwagira NUP. Nengo onyigirizibwa. Ng'onyigirizibwa. Kana akaluluka abanyigirizibwa n'ababanyigiriza. Wobera ng'onyigirizibwa but because tuyagala NUP ba Bobby Wine n'okawa Museveni. Obera weekubye ejje. You're doing a disservice to yourself. Oba weekubye embwa. So Nsereko yagambye munzanye kye munzanye. I'm going to be behind Bobby Wine. Bane tugenda okuwagira Nsereko nga azima bega wa Bobby. Of course, kati Nsereko ye the problem is Nsereko is a young man. He's like 41, 42 years. Muto. Simanyi wano wetugenda. Musajja alina omutima omulungi. Wano wetugenda because I don't know how he's going to maintain his activeness. Takoma okukacha Kampala Central. Ate kati obo kyakomawo. Nominations. Tezinnagweza ba MP. Akyasobola. Tezinnagwa kache nagembu tekaabe kateeke. Simanyi. Kubanga Nsereko talya bigambo bye. Sajja musiramu. He was very clear. Musajja musiramu. He was very clear. Sidda. Sajja omwagala. Yayogera mu kisanja kiwedde kyennyini nga tugenda mu mulona. Gwe nawe akalulu ka Central by the way. Nsereko. Nagamba nze ntambe mba mumpadde wano we gusemba. Twali ku African Vijay Junior. Nagamba nze mumpagire. Oba minister bumukutte. Oba minister. Mu government ya FMPA. New Uganda. Bwa mukutte. So Nsereko jju. Prime Minister. Ali Haji Muhammad Nsereko supreme leader. Our new Uganda tugenda kumuwa akalulu. Bambi. Yes, nze by the way he was my man. He was my man. Njagala nnyo olwokuna luno ndambya dissecting ensonga ngeno mwita yo man ate Nsereko atabukidde munno w'ebitaano mpuuga. Yagambye osanga bakuba omubbi. Ole mutonyanya abantu banti bakuba omubbi. Wabula lutamaguzi n'avaayo n'agamba bwe kyatabudde Nsereko n'empuuga ssente nga gwe na juggernaut in a nutshell. Ensonga oziraba otya? Yes, simanyi muntu mpuga gwe yasinkana lunaku olumu
walina okuba nga yeefuma obulamu bwe bwonna. Oba Mpuuga yeebaka naani bannange yamuleetera obuzibu. Oli omukyala gwe yeebaka naye mu 2010. Bannange nze saaliwo. NTV ebirina. Nze 2010 mu P6 nvaako. Yeebaka ne muka. Saaliwo. Ndako nkuleetere eggulire. Nze ntambi ndeka. Kankuleetere eggulire. Kunkwata statement. Yeebaka naani? Naliwo. Yeebaka n'omuntu. Mpuuga. Kasiba nte Moses yagambye. Bute balina mukago nansereko. Mpuuga. Yomatekemu skiwadi kyeso nga Mpuuga logi mukazi. Mpuuga logi mukazi. Mpuuga logi kutena mko mukazi. Mpuuga logi. Logi. Teka Mpuuga logi. Sasa mukabina. Mpuuga court ni logi. Ochirabye. Mpuuga shot by Jasirava. Hasten to say that perhaps the motive. Powekitibwa. Bambe sasa mukabina. Because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute allegations that this is political. Mukawulidde. So basirebudde. Obatolebudde awo. Basirebudde eggulire eryaliyo. Naye era yinza oba teryali tuufu. So that disclaimer weeri nti just tulifalinze ku ggulire ow'ekitiibwa Mpuuga. Kiva byonna ebyaliyo tetumanyi kale tetwaliyo. Tudda kyekuteekako ow'ekitiibwa Masayas Mpuuga Nsamba. Naye ekisira ne kiri ku Mpuuga n'owe Mindias. Lwaki? Njakiyita kisiraani. Lwaki? Abadde yakalonda Kalucho ambassador we owa arts. Ani? Mulwana. Bonna bafunye ebizibu byebimu. Yalonda Mulwana. Patrick namuwa ogufa mu DF. Mulwana ayingidde NRM wano. Lwaki yamusiibula? Lwaki mwana asiibula Mpuuga? Simanyi. Kuba ali nadde wa Mpuuga. Kati aba ali awo afunye ensereko bagenze ku mukolo gwe Masaka ogujjukira bulungi nnyo Nsereko ayogedde ebigambo ebikankana awo biyitirivu nnyo omusajja amuwadde amaanyi. Musajja n'amwefuulira. Nsereko mu bigambo byagatala nko omuntu ali dishonest. Nga Mpuuga. Taba ngo muntu mulyake. Munaafuusi. Yamwefuulira. Nga Mpuuga. Ne real issue yinza obutawukana ko na bigambo bya utamaguzi. Lupiyo no mukama yamukola. Bumaali. Alizo kubeera nga bumaali. Omusajja yamulidde mu akanaana mu kaseera akasembere ddala. Olabadde kawo nga you're expecting some money. Omuntu nagamba money is coming. Colleague, money is coming. Then when money came, it went into Mpuuga. The man disappeared. Mpuuga did. Mpuuga tamane. Kale omusajja namu. Enyo Nsereko ali ku Mpuuga, enyo Station Mayanja apostinga. Wabi Nseko kyakoze Station Mayanja. Namulabe. This foolish girl. Foolish girl. Baby Adala Nsereko was right. Ku Station Mayanja. Station Mayanja. Nsereko yadde mutuufu. Station is a D-cooler. She's a D-cooler. Aina kubeera eyo. Takuvume. Wanvuma nenvaako. Wanvuma nenvaako ki Station. Like it speaks more of a character of Station that asobola byakola ki. Yaka nje swa muvuma kuba mne twasoma n'omwana we mu class. Sitali amuvumye nange simuvumye. I'm saying that I'm supporting what Nsereko was saying. Naye Nsereko yayogeza obulumi. Nnyo. Abasajja bali opposition bali serious ku nsonga. Bino jja n'obwa diikuuzibwa n'odiikuulira nsonga. Station diikuula Mayanja. Okitegeera. Dikusi. Nanyenya n'akabina akatakyawera nga luli. Katumita Dikusi. Station Dikusi. Kyabadde kya nnaku nnyo. Nga olina ekibiina. Bayita simanyi bakoze bitya? Common Man's Party. Chaunaiba munyagwa kireke. Peasants Party. Peasants. Madis Party. Fools Party. Chili out. Better get in Station. Full People's Party. Ubachita chili kwa full wabi chi full party. Chika kigambo full. Chilika kigambo full. Chanja Station. Sitegera bulungi. Nenga chiko bwekitobe sitegera bulungi. Kinakunyingira nnyo mu mutwe naawe tekinakuyingira. Oyina candidate. Fulale Party? Fulale Party? Fulale Peasant? Bwabava abasiru. So oyina candidate azza okuvuganya wa M7. The nomination was due on Tuesday. No tamuyimbira. There is no way politically, like because politics is perception. No way kale nti
oyagala akasente wa Museveni na kiwe nabyo but wano perception ky'abantu kyobaga nti muli serious muzevuganya Museveni nga gowe kibiina ekyo ate ogenze kuyimbira Museveni obo kitegeera so seshabiri addala munakumuko bwavu yagenda yoyo bya sendo bate zina kujja bulungi nga ina zitayize eno oyinza okumuddira mu kiba kisaba out money but then politically kiba kikyamu Nsereko yabadde mutuufu nga tuvudde ku Nsereko njagala okwebaza abayimbi mwenna abagenza okuyimba Nateete anaye musajja wange Pest yayimbye Pest Vibes David Platinum yayimbye David wange yayimbye David Platinum ate navuddawo naye Fik Femeka nga alinnye boda Fik wuno badna mwange tumaati tumaliriza tusiibula Fik ekisokera ddala the unconditional love from Ugandans omukwano gwe balaze candidate we subiri abanna Uganda wa NUP Robert Kyagulanyi Sentamu gwe omanyi enkuba yatonyi teri yavuddewo nga teri muntu aseguka tasubirayo piraawo nti waliwo emmere tasubirawo transport tebalese baana basomero tasubirawo ki vis-a-vis era Museveni alina okukuba tochi yekebere abantu abamuliraanye lwaki tebamwagala Museveni tebamwagala abantu nani tosobola kugira candidate wo nga yalesa abayimbi ekolera abamanyi oliriza candidate wo President Museveni nga you are his strategist abambalira nagambye politics is what perception kyotunda you want to paint a picture that abana Uganda bekulumuludde kubebule newe abazze kololo abagala mwami Museveni bambadde yero that is the perception and then you go to a school noleta abana nemubawa uniforms nemubawa t-shirts za yero mu uniforms zaabwe video nekwatibwa omwami nabadde mpuliza shejjo ya Semujo na this man Wasimba Peter Chibazo there is a man they reference teri nyandira bidde Moses Byaruhanga I think Moses yagamba nabe yagamba wade bali kunya story eyo nti yakimanya nti no ababoda boda tebagala Museveni nenga gaba kwasize eddimu lyo kumuberaizinga abantu yenga kyakola agamba ababoda na mafuta gamu mutwalo ebiri katugeza abajje ku stage yegayaza I mean yegaba amafuta amugenda ganya ku Kitugumu road oba Jinja road kati n'abatwalira t-shirts ne bazambalira eri baji banywa amafuta ne bajja nga bavuga bali mu yero mumulaba yero nabaga balance omutwalo omulala mugenda kuganywa akawungezi katugeze ku petrol station ate walala ne bayita mu kibuga ng'abantu balaba yero now the perception is abasajja bannaye n'aboda baagala Museveni yali mubazi mulungi Moses Byaruhanga kati bana abajega badidde abana b'essomero facho kubawera uniform eri ku ssomero bajanga bazenga bambadde ate muzibambaliza wano nabye n'obwanya bwa primary it was very very unfortunate to see that such a picture politics is perception. I felt for President Museveni aba bantu alina banoonya n'abakwata bayina genda kalabba buli abaliya Museveni akwatibwe agende kalabba okuba nka kyaliyo tebayinza swaza musajja kutuuka genda yatina Kalembe omusomi wa ddwa asomera atina kalina mukubira atina Kalembe abagala basomera eddwa oli buli muntu bitambula bulungi emirimu n'ebizibu mu maka musajja tadda waka 0752 30 75 29 0752 30 75 29 asangwa busabala ku stage okuzukoza Fik Femeka amanyo gakuluma oba gaguba galimu ebitulibo saye kinyogogo bekyo kyagasanyalala bosenyusa ebibino bivaamu obosajja bivino bivaamu omusaayi ogayiza ludda lumu oba owunyakamwa senyusa Nana Herbal Mouthwash eddagala etujjanjaba endwadde ez'amannyo eza buli kika bagamba wegendereze bakafindizi bakuguza ekipaapa ky'eddagala kakasa nti baguza Nana Herbal Mouthwash Nana kakasibwa National Drug Authority era ali mu pharmacies drug shops zonna mu ggwanga abali ebweru bw'eggwanga Nana mumusange mu outlets ezireta ebintu ebivaako e Uganda abasembereyo ddala be bano bannaffe aba Smart Access nagamba basange ba Canada abagala emmere ennansi yes balina products eziri available across Canada abali mu Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario,
Quebec. Sasa Saskatchewan. Alina Saskatchewan. Saskatchewan. Awo na frozen matoke, frozen cassava, frozen sweet potatoes, frozen beans, frozen maize, frozen katunkuma, vanilla, nsenene, maganjo fla, buli kimu kye weetaaga, buli mmere ya Uganda gye weetaaga bagikutuusaako kuba ku namba +1 437 332 7894 kanjiddemu +1 437 332 7894 beba smart access era nga balina ne bakiyita batya nguyagala okufumbira abantu emmere catering services balina catering services gwali eyo era kuba ku namba eyo abantu balye ku kimere ekiviirako ddala wano e Uganda. Twedda ku Fik Maika. Yes. Twembyayo dakiika mbale. Fik Maika yakoze cross, yakoze transfer. Is the latest signing. Ogenda mu Noop. Ku deadline de. Ng'essawa sigadde dakiika mbale bwe tugale wakatale ka transfer. Deadline de. Lwaki? Eri omukulu gwe bawa okubanga amobilizing abayimbi teyamuconsiderinze. Oli serious? Ate nga kyaliwo abeera bonna. Kale project bagikwasiza munene. Sono gundi. Twalabeka video nga oyo gwa dolooza ali wali alumemba. Twalabeka video yako nga ali wa nga wulira obusungu. Ngoba de sente mulala. Ono yalina bino byokuyimba ku campaign. Ono nejjukira ebyabo buli sawa beerawo ddiiro empya. Kati waliwo ddiiro endala eyinza okulukibwa oli naye n'afuna kwakwata nono n'akwatira wano biki byonna. Kati Fik Maika musajja tebamuconsiderinze. Najjukira alaga kangende mu maanyi g'abantu. Kubanga all this while where was he? He hasn't been anywhere. Naye bagamba it is never too late to make a right decision. Era tuwa tusaba Fik addemu akole ekivvulu. Tugenda muwagira. Tumusanguleko amaziga Fik Maika. Tusaba addemu akole ekivvulu kyakoze okujja eno ku bantu. King Kong. Yali na boda musajja wattu. Worldwide. We are born to win. Tusaba nyate tulina eddiini ate mba twamulekera Mr. Mpuuga. Nze ndi ku King Kongo kati. King Kongo kotava simuva ate kati ndami wosonga awo okyabikira ntambi medanga ngeke katuli ku King Kongo era okuva leero King Kongo tasobya fresh boy ayina mutani we Twiz Media 16 King Kongo tulina show mu December tugitege King Kongo teke tivuru tumuwageyo tumunazeeko amaziga ngutumiddeko ayantani bali musinya 6 bambi Twiz omanyi Twiz King Kong alina mutabani ali musinya 6. Awo Twiz oyo omwana we kamera Twiz gotero bana ye. Watali musinya 6 nakola science kye kirungi. Sijja ku profiling. So King Kong tukwagala nye bale kujja kabako Rain omusoyiso wango ojja kunonya tuwankubidde simu. N'okusaasira bambi mukunja atasera. Bambi muku Novik Music bamukuye essasi mu kugulu. Bamukuye essasi musajja wattu. Kusaasirako musajja wattu. Musajja wattu. Mpola. Tuloga suka ne olwobudde ne Frank antambiro kashoka mpomedde nnyo. Kajja takuwomera. Tulinde bivumo. Mujja tuvuma naye tewali kyamaanyi. Ekirungi ku weekend nsambani Crystal Palace. Faba mani. Nzo wali Liverpool nsamba kusamba. Nsamba Brentford. Baumo abafe. So, bya musiba bulungi. Mweraba.